Ssemateeka wa Uganda akawaayiro namba 18 akawakatirwako okubiri 118 akawakatirwa akasooka 113 akawakatirwa akasooka kone 114 akasooka eyabagwa mu mwaka gwa 1995 awo omukulembeze w'eggwanga obuyinza okulonda baminisita 23 ne baminisita babeeza abawera ddala 50 basobola okumuyambako okuddukanya eggwanga era ekisanja kyabwe kiba kya myaka 5. Mu kisanja kye yakakuba amabega Pulezidenti Museveni yalonda kabineeti gy'addukanyiza naye emirimu era nga yabasuubudde n'abasiima olw'ebyo batuuseeko omuli n'okutuusa eggwanga mu luse olw'amawanga agali yaddeko mu byenfuna. Politically, we have been mobilizing for the NRM. Therefore, the victory we are talking about of 71% is not Museveni's victory, it is all of us victory. Museveni bano yabatendereza nnyo olw'okukola obuteebalira wadde ng'agamba baasoomoozebwa nnyo lumima mawuggwe wabula tekyabalobera kutuuka ku biruubirirwa byabwe. Kabineeti eno ebadde etuulako omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni ng'addirirwa omumyuka we Jessica Alupo, Ssaabaminisita Robinah Nabbanja ng'ono amyukibwa Rebecca Itwala Kadaga, abadde akwasaganya ensonga z'amawanga ag'obuvanjuba Moses Ali kw'ossa ne Ruyuri Kayisanga Nakadama omumyuka wa Ssaabaminisita owookusatu. Irwamu ebintu byammwe amazima nkirabye era tugenda kukola lipooti essaawa yonna mujja kuba muwulira. Kakati mbadde nsaba muzikirize tugende tulabe wali ku mwala okuzimbibwa hamu tulabe. Kweno kubaddeko baminisita okuli ow'ebyenjigiriza era mukomukulembeze w'eggwanga Janet Kataha Museveni, ow'ebyenfuna n'okuteekerateekera eggwanga Matiya Kasaija, ow'ensonga z'ebweru w'eggwanga General Jeje Odong, ow'ebyobulamu Dr. Jane Ruth Acheng, ow'ebyokwerinda Jacob Maxson Zoboth, ow'ensonga z'omunda mu ggwanga Kahindo Tafire, ow'ebyemirimu n'entambula General Edward Katumba Wamala, ow'ebyettaka Judith Nabakooba, ow'essiga eddamu Norbert Mao, ow'ebyamasanyalaze Ruth Nankabirwa, ow'ebyamawulire Dr. Chris Baryomunsi, ow'ebyobulambuzi Retired Colonel Tom Butime, Betty Amongi ow'ekikula ky'abantu, Frank Tumwebaze ng'ono abadde wa bulimi na bulunzi wamu n'abalala. Practical work candidates use a scenario and materials provided and plan their own investigations using the science process skills. The assessment task ku kabineeti eno kwafaako minisita Charles Okello Makwadong Engola nga ye yali minisita w'abakozi era omubaka owa Oyam North County ng'ono yafa oluvannyuma lw'omu ku bakuumi be okumusindiira amasasi ng'ennaku z'omwezi 2 ogwokutaano 2023 era n'asikizibwa mutabani we Engola Samuel Junior. Yesaara Mateke Nyirabashitsi ngono yali minisita omubeezi ow'ensonga z'ebyokwerinda n'abazirwanako era omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Kisoro yafa mu Septemba wa 2024 ng'ennaku z'omwezi 7 bw'atyo Grace Akifeza Ngabirano n'afuuka omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Kisoro ng'ono yali muto w'omugenzi so nga yo yafeesi ey'omubeezi ow'ensonga z'ebyokwerinda yakwasibwa Jacob Maxson Zoboth. Agnes Nandutu omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Bududa era yalondebwa ku bwa minisita omubeezi ow'ensonga z'e Kalamojja okuva mu mwaka ogwa 2016 tuusa bwe yafuumuulwa mu mwaka ogwa 2024 oluvannyuma lw'okukizuula nga yeenyigira mu kubba amabaati agalina okuweebwa abawejjere b'e Kalamojja n'asikizibwa Namboozo Florence Wamala newankubadde nga ne minisita w'amayumba Pacis Namuganza yaggyibwamu obwesige mu paalamenti olw'okwenyigira mu nsonga z'ezimu zino naye ekifo kye ne kimuggyibwako ng'era bwe gutyo bwe guli ne ku baminisita abalala. Akalimu ministries enyingi akecheyalingibwa Right Honorable Dr. Ruhakana Rugunda, Prime Minister wa Uganda, okulaba engeri ensonga. Waliwo n'enkyukakyuka ezaakolebwa omukulembeze w'eggwanga omwajjira minisita w'abaana n'abavubuka Baramba Rugahara ng'ono yadda mu bigere bya Sarah Nyirabashitsi Mateke. General Wilson Basumbadi eyali akulira ebyokwerinda yakyusibwa n'afuulibwa minisita omubeezi ow'ebyobusuubuzi n'obwegassi Dr. Kenneth Omona naye yadda mu bigere ebya Griff Kuichinyi ng'ono ye minisita omubeezi avunaanyizibwa ku nsonga z'omambuka ga Uganda. Chemuli Abdallah yakusakidde eggwire lino ku KTV Amalindi.